ba architects oba bakube plan amu mwabalabye ku jwano era ne bakomyewo okulaba olukomera luli ogwe omuzimbe agenda kufaanana atya era nsuubira nti bwe tunaatuukira olwokutaano oba olwokuna ekintu ekyo nga kiwedde nekyetaagisa ssente nnyingi n'ekyo nga tekinnatuuka nga tulina okuzibawo okulaba nti abantu bakosa kifo kino mu bintu ebitasaana. Mulabye nga tulambula wano wali abamu nga bali mazina bali mu taikondo ebintu ebyo ku mbuga bibadde bisaana. So tugezaako okulaba tusibawo era wagenda kutandika okubeerawo n'abakuumi ab'emmundu embuga nga tisaala embirwako mu kiseera kyonna. Jangu wano naye ng'ozina ensonga kya embuga ogifuula ekintu ekitasaana. Ebyo byetutandikiddeko era no bakakasa ebbaluwa yazze etukkiriza okukyusa kaabuyonja ayo waali ate tumuzze awalala era tusuubira ebyo byonna tujja kubikolako. Tulina kye tusobola kukola okugjako nga
muwagidde ebyemu byonna ekigenda mu maaso. Wano mwembeebaliza nti entandikwa ebadde ennungi nnyo yongireko mu ngalo. Bangambye entandikwa ya ssente ezabuliwo cash obukadde 456. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye tulina enteekateeka ey'ensonga eno ey'omugundu nti omwaka nga guweddeko eggombolola eneeba esinze okuwagira essaza mu ngeri y'ebyensimbi ne mu ngeri endala yonna ejja kuweebwa ekirabo ate ne certificate ejja kuba bwete gibasomere. Lunaku lwaleero tubadde mu lukiiko lw'abamagombolola. Mukama waffe Ssekiboobo yatuyise ne tujja mu lukiiko lw'abamagombolola n'atulambuza n'emirimu egyakakolebwawo mu kabanga ako bukyanga aweebwa obuvunaanyizibwa buno obw'essaza. Mbadde mu lukiiko nga mwebaza engeri gyakuttemu ensonga nga Bugwe ku ssaza atambudde ebiyigo eby'omulembe. Bwe tujja mu lukiiko wano eno tufuna ebyokulya n'ebyokunywa ne tumwebaza engeri gyakuttemu ensonga ezo mu ngeri ey'amaanyi. Era Mukama Katonda ebbanga lino bwe linaatuukira emyaka 2-3 nga Mukama atutereddemu obwangu tujja kuba nga twakabwasi kusinza ku byakakolebwa ate n'ebisuubirwa okukolebwa nga bw'abitwanjulidde. So twagala okubaza Mukama waffe Ssekiboobo n'abamyuka be bombi ate n'ekikwewuunyisa leero lwokka lwe lunaku lwe tusonze ku nsimbi. Simanyi sere gy'abadde azijja zibadde zikola mirimu naye leero lusobodde okusonda ku nsimbi. Tuvudde mu lukiiko nsonze obukadde obuwera 4.5 bulwongera okukwata ku mirimu gy'essaza bugende mu maaso. Naye emirimu gyonna egyakakolebwa ebiyigo eby'omulembe Bugwe kamera endabira yenna n'ebifu sente ezo tubadde tunatandika kusonda ffe ng'abamagombolola. Leero tutandise okusonda. Ssebo Ssekiboobo tusiimidde ddala era Mukama akukwatireko ensonga eno egende mu maaso n'amaanyi ago g'otandise nago. Okusookera ddala obukulembeze bw'essaza obujja twagala okwebaza kubanga tulabawo enkyukakyuka nnene ddala. Kyetusuubira mu buweereza buno tulaba nga bugenda kusitula essaza lyaffe okuddayo mu nnamba emu kubanga ku nkyukakyuka eziriwo ezitabaddeewo okugeza nga okusiba Bugwe ow'akatimba okwetooloola essaza ekigenda kumenyawo oba kigenda kusaanyaawo obubbi obadde buzze wano nga batubbako ebidduka byaffe nga tuzze mu nkiiko. Olw'ensonga eyo tulaba nga ekyo kijja kutuyambako okusobola okuggyawo abasaatuukira ku mbuga y'Abeene okugiyita erudda n'erudda emmanju n'emiryango. Twagala okulaba nti kijja kukulaga nti embuga eriko ebifo ebituufu ebiteekeddwa okuyitamu ate ng'ojjawo lwa nsonga. Tulaba nga obukuumi bw'embuga nabwo bweyongeddeko okulaba nga tulina kamera zimulengerera wala okulaba ani azze ku mbuga kigendererwa ki ekimuleese kituufu oba kigendererwa kikyamu. Tulaba nga security y'embuga yeeyongedde ate tulaba nga omwami w'essaza ayongeddemu ebirungo bingi naddala mu buyonjo omuyonjo bw'omwami okulaba nga atereezezza gye tufulumira eyo emanju nga tuzze mu nkiiko okulaba nga omwami abeera kyakulabirako okuviira ddala ku mbuga gy'akiika paka ate wansi gy'abeera. Tulabye nga enjawulo nnene nnyo ekoleddwa ku ssaza era tulina essuubi ddene tumanyi nti essaza lino erya Kyaggwe ligenda kuddayo ku nnamba emu.